السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدئ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلينا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد بن عبد الله أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه. يقول عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agatali mbukendeevu bwonna kabeerobwi bwonna ebbanga lyonna era ebiseera byonna gatendwa n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda era atugabirira. Waliwo ensonga enkulu lwaki twatondebwa, abange essindala y'ey'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, nga n'okusinza kwokka Allah subhanahu wa ta'ala kwasiima kwe kw'okubeera nga tumwawula yeggwe oba nze ye muntu yenna okubeera mu nsi muno ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka nga taliiko kintu kyonna kyamugattako, kubanga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatulagidde: wa'budullah
abange tusinze Allah subhanahu wa ta'ala wala tushriku bihi shay'an tekakutana n'obaako ekintu kyonna ky'omugattako ekyo nno kiramu kyenneeramiranga nammwe nkibalamira era nga nammwe mugwanidde okiramira abalala ekyokwawula n'ekyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga mumusinza yekka kubanga ayagala okwesiima ayagala okufuna emirembe fiddalaini mu bulamu obwensi n'obulamu obw'enkomeero ateekeddwa okuba mu abo abasinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusinza yekka ekyo nno tekisosola mwami oba mukyala muntu mukulu oba muvubuka ogwanidde okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'omusinza yekka omu ku bawalimu yali ayitibwa Sheikh Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yagamba nti ahlu saada bannanyini mirembe bannanyini kwesiima hum ahlu tawhid beba beekutte ku tawhidi beba bawula Allah subhanahu wa ta'ala beba basinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bamusinza yekka idhan ibadallah abanga abaddu Allah subhanahu wa ta'ala abasembedde olwaleero mbajjukiza nga nange seereseeyo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza yekka era nyongera okubanga mbalamira n'okubajjukiza nga nange seereseeyo bitakuwa Allahi azza wa jalla okubeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye twogera omusiraamu yeegendereza si buli kyayagadde nti kyayogera yeewala obulimba yeewala okuwaayiriza yeewala okutemerera yeewala okumukkola n'ayogera ebyo byokka Allah subhanahu wa ta'ala byasiima n'agera ebigambo ebirungi nga Allah bw'atulagira n'atugamba nti waqul ibadi gamba abaddu bange yaqulu allati hiya ahsan boogera ebigambo ebisinga okubanga birungi abanga okutya Allah subhanahu wa ta'ala kuteekwa okuba ne mu bigambo bye twogera naye osanga abaddu ng'ekyo tebakirina mwana wattu kyagala kyayogera buli omu naga nti ani ayogedde ekigambo ekyo Maimuna bw'atu bw'ayogedde Sulaimaani bw'atu bw'ayogedde nti ye abange nedda omusiraamu ne mu bigambo bye ateekwa okutiramu Allah subhanahu wa ta'ala idhan tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo byaffe bye twogera wamu ne mu bikolwa bye tukola omusiraamu nga tannaba kukola kikolwa kyonna mwana wattu akirowoozaako era yeebuuza kino kye ŋŋenda okukola kino kye ŋŋenda okwebagala Allah wange subhanahu wa ta'ala akiragira oba Allah subhanahu wa ta'ala takiragira ne yeerwanako n'abeera mu abo mwana wattu abalongoosa idhan ibadallah abanga abaddu Allah subhanahu wa ta'ala tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo byaffe ne mu bikolwa byaffe era tutya Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara obudde bwaffe obw'emisana n'obudde obw'ekiro sirran wa alaniya mu kyama ne mu lwatu tufeeyo okubeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala musaba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asse ebyengera bye n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alladhi ja'ana bil huda eyatujjira n'obulungamu wa diini lhaqqu n'atuyya n'eddiini ey'amazima n'agisomesa n'aginnyonnyola n'atuuka okuva mu nsi muno nga talina kyaleseeyo alayhi salatu wassalam mu ebyo ebiyingiza ejjana yaleka abisomesezza alayhi salatu wassalam kibeere ekinene oba ekitono yaleka akisomesezza alayhi salatu wassalam mu ngeri y'emu alayhi salatu wassalam talina kyeyalekayo mu ebyo ebigenda okuyingiza omuliro okuggyako nga nabyo yaleka abitwekesezza nabakyo tusigala nga buvunaanyizibwa bwaffe okufaayo okumugoberera okufaayo okulondoola enkola ye n'okubeera nga tugyenywerezaako kuba yaleka atulaamidde alayhi salatu wassalamu n'agamba nti alaykum bisunnati bannange mwekwatanga ku nkola yange munywerere ku nkola yange so nange mbalaamira era nga mbajjukiza okufaayo okubeera mu abo abalondoola enjigiriza n'enkola yombaka Muhammad alayhi salatu wassalam tugenda okubeera nga twesiima ibadallah abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala khutubatuna al-yawm khutuba yaffe y'olwaleero tugenda kwejjukanya ku musomo okugamba nti maradul ghafura ekirwadde ekiyitibwa eky'obugayaavu oyinza okuyita obuteefiirayo oyinza okiyita okwesulayo gwa naggamba al-ghafura ekiyitibwa mwana wattu obugayaavu oba obuteefiirayo wa shahru sha'ban n'okwogera ku mwezi guno gwe tulimu oguyitibwa ogwa sha'ban ye khutuba yaffe y'olwaleero ibadallah abanga abaddu Allah subhanahu wa ta'ala abawalimu batakuta ne bannyonnyola ekiyitibwa al-ghafura mu nnyonnyola ez'emirundi ebiri esooka al-ghafuratu fi lugha ekiyitibwa obugayaavu oba obuteefiirayo mwana wattu mu lulimi oluwalabu batugamba nti ghafala an shay'in ye muntu obuteefiirayo eri ekintu kyonna ghafala an shay'in ye muntu okubanga ekintu kisobola okutambula kirimu omugaso ogudda gyali ne kigenda
nga mwana wattu tafuddeeyo ku kyo takirulunkanidde kubanga akikola mulimi oluwalabu bwe batuba tugamba amma ate batugendako mu kunnyonnyola okugazi mu shara amateeka g'obusiraamu mwana wattu batugamba nti omu ku walimu yali ayitibwa Shawkani fi tafsirihi rahimahullah mu tafsiri ye yagamba nti alghafura ekiyitibwa obugayaavu dhihabu shay'in anka kyekintu kyonna okuyitako mwana wattu ne kigenda liinshighalika bighayrihi olw'okuba nti mwana wattu oliko ekirala ekikulabankanyizza waliwo ekikuyiseeko waliwo ekintu ekigenda gy'oli naye nga mwana wattu oliko ekirala gwe kyolabanga kyekisinga mathalan ekyokulabirako obutalwawo ye muntu okubanga ali ku mupiira mwana wattu agulaba ena abaddu bazze kusaala omuntu ali ku firimu yalaba abantu bagenze mu kusaala omuntu ali mu masanyu ge abantu bali mu kukola ebirungi bagenze balege Qur'ani yali mu bya muzannyo kati ye muntu yenna okubanga ayitibwako ekintu liinshighalika olw'okuba nti oliko ekirala mwana wattu ekikulabankanyizza ekikuugudde ne kikujja kukubeera nga mwana wattu osinza Allah subhanahu wa ta'ala oba okola ekyekebbeeyi ibadallah abanga abaddu Allah subhanahu wa ta'ala hadhala Allah owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atwekesa era Allah subhanahu wa ta'ala atwewaza min alghafura ekiyitibwa obugayaavu ekiyitibwa obuteefiirayo wa ahliha n'abo ababulina Allah subhanahu wa ta'ala abatugaana okuba tubasemberera faqala ta'ala kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wala takum min alghafilin Allah agamba nti tobeera mu abo mwana wattu alghafilin abantu abagayaavu abantu abateefiirayo basse mugayaavu tobafaanana laba ne batujja mu bulamu bwa dunya mutuwangalira omuntu omusanga agamba nti ekyantamya omuvubuka oyo na lwaki sasobola kumuwa mirimu gyange muvubuka tafaayo muvubuka mugayaavu muvubuka mulagajjavu ekyo natebeera ngasinzirako mwana wattu n'abeera ng'amugoba amma bwe tujja ate mu ddiini oteekeddwa okuba omuntu afaayo ennyo ku ddiini yo oteekeddwa okululukanira okugiyiga wamu n'okugiteeka mu nkola oleme kuba mu abo abalagajjavu oleme kubeera mu abo abagayaala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala akituganye وأخبر سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى نا يونغرو تنيونيولا نا تugamba nti bi anna akthara an-nas ghafiruna abantu bangi nnyo mwana wattu abawangale mu dunia muno ng'ekirwadde ekyo kyabakwata ng'ekirwadde ekyo kyabasensera mwana wattu ekyobugayaavu ekyobuteefiirayo nga kyabamalawo nga bw'agamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa inna kathira minan nasi an ayatina laghafirun Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti bangi nnyo mu bantu eri amateeka eri ebiragiro byange eri eddiini yaabwe mwana wattu laghafirun tebeefiirayo balagajjavu tebafaayo kwagala kugiyiga tebafaayo kubeera nga bagiteeka mu nkola bakola bibanyumira bakola bibaagadde ne baleka mwana wattu okugoberera obusiraamu wamu n'okubeera nga babuteeka mu nkola wannaasu era abantu ojja basinkana fi ghaflatu amma khulqa lahum eri ekyo ekyabatonza eri ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda ojja basanga nga mwana wattu bagayaavu nga bw'agamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamuna dhahira min alhayati dunya abantu bangi nga mwana wattu bamanyi ebyokungulu bamanyi ebyeduniya babiwadde obudde ne babiyiga ne babisoma ne babitegeera ne bukeera ku makyanga alimuna mwana wattu bamanyi sajja omusanga asunsula ebyemizannyo omusanga mu bizinesi mani omulungi omusanga kompyuta kafuru omusanga ng'ebyedduniya abimanyi amanyi babitambula n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wahum anil akhira hum ghafirun naye ate bazzeeko ku byenkomerero bazzeeko eri ebigenda okubagasa bagambe nti mulidda wani Qur'an babuuze nti Qur'ani otuusewo Abdullah Zainabu otuusewo okugiyiga janga kiseeka ndi bize zina budde bugisoma omanyi oluwalabu olwo luzibu si lwangu naye nga tafaayo naye ebyedduniya bukaseera omusanga ateekayo amaani omusanga yeefubako asobole okubanga mwana wattu akola asobole okubanga aliko byayiga naye ebyenkomerero mwana wattu n'omusanga nga byo tafaayo era nga tayagala kubeera nga amanya idhan ibadallah baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafura ekiyitibwa obugayaavu kirina obubonero butulabira kwetulabirako nti abange ono kasita akola kino abaaga yadde yagamba omuwalimu agamba nti wa min alamati alghafura obumu ku bubonero obwoleka obulaga obugayaavu
yagamba nti atakassal an taati omuntu okuba nga mwana wattu mugayaavu nnyo ebitagambika eri okugondera Allah subhanahu wa ta'ala wa qillatu dhikrullah wamu n'okubanga mukendeevu wakutendereza Allah wakwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala nga tatendereza Allah illa qalila okujjako akatono wa min sifati almunafiqina songa erimu ku bitendo Allah subhanahu wa ta'ala byatenda n'abantu abannanfuusi Allah agamba atya Allah tugamba mu suratul nisa Allah agamba nti idha qamu ila as-salah abannanfuusi abo bwe babanga bazze eri as-salah qamu kusala bajja mu ngeri ey'obuteefiirayo soka tafa ku biseera byayo kyakutafa kujiga kyakusatu bemala geesaalira ya saddatya amaraga asala kutuusa mikolo natafuddeeyo kuyo Allah subhanahu wa ta'ala nalageche embeera yabwe endala nagamba nti yurauna nnasa ne babaako ekirungi kyonna kye bakoze bakikola riyaan kabandabe baagala abantu kubalaba baagala abantu kubatendereza nti gundi yakoze kino nakola na kino obasanga bwe bato bawangaala mwana wattu ebitendo Allah subhanahu wa ta'ala byabatenda nabyo nagamba nti wala yadhkuruna Allah illa qalila teboogera ku Allah subhanahu wa ta'ala tebatendeza Allah subhanahu wa ta'ala illa qalila okujjaka katono songa gwo muddo musiramu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wadhkurullaha dhikran kathira abange mwogere nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala dhikran kathira olwogero oluyitirivu abaddu webali nga mwana wattu beekutte adhkari sabah entendeza ez'okumakya adhkari almasa entendeza ez'akawungeezi adhkari naum mwana wattu ez'okwebaka abaddu gye bali nga teyeebaka okujjako ng'azireese teyeebaka okujjako nga mwana wattu afunye wuzu teyeebaka kigeza nti afaayo nnyo okubanga mwana wattu simugayaavu afaayo okubeera ng'azeekwatako ayina nahanu fatuliriddawa gw'ofaanana atyampuliriza omwami ow'omukyala omuvubuka ow'omusajja omukulu omukyala omukulu ofaanana otya eri okutendereza Allah toli mu bano Allah bagambye wala yadhkuruna Allah illa qalila teboogera ku Allah subhanahu wa ta'ala okujjako akatono so abaddu Allah subhanahu wa ta'ala abaddu ba Allah mwana wattu Allah atugaana era Allah atuziiza okubeera abagayaavu eri okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-alamati era nakamukuwonera obulala obwongero tulaga abantu obugayaavu bakola yagamba nti al-ghafratu bwe bugayaavu abantu tulina ani ta'allum al-ilmu ash-shar'iyya eryokusoma n'okuyiga mwana wattu irimu ey'amateeka g'obusiraamu okuyiga eddiini yaffe omuntu okuyiga eddiini irimu ey'amateeka g'obusiraamu eteekwamu emiteeka ebiri waliwo mwana wattu eri wajib ngeri abwateeka ala kulli muslim ku buli musiraamu yenna ng'oteekwa kuvaayo gisome ka swala ng'okuyiga essala wal wudu n'okufuna wuzu wa zaka wa siyam ebyoteekeddwa kubisoma obitegeera obimanye n'oba birimu ebyokubiri nga mwana wattu senga abasiraamu 10 oba 2 ku kitundu oba masjidi yaffe bava ne bagiyiga irimu eyo nga basobola okutumalira abasigadde kati eno irimu ey'obweteeka gy'oli yootuuseewa n'okusoma Qur'an nga gasa imaamu wange amanyi gasa ne gundi amanyi hatta ne bw'oba muwala wo nga yamanyi Qur'an oba mutabani wo nga yagisomye gwamuweeredde naawe Qur'an esigala ekyakubanjibwa era oteekeddwa okufaayo obeere ng'ogiyiga oteekeddwa okufaayo osome butya mwana wattu eddiini okyegamba naye abaddu omusanga mugati wansoma aliwo oyaziina nga simanyi bwe baziina neyeekwasa obulago bunnuma siina wuzu omanye enkuba yatonnye yeekwasa ebintu bingi naye ng'ekituufu yandigambye nti simanyi abantu bangi nga tuwangalira mu kutamanya nga tugayadde kabonera akalaga nti oli ghafir oli mulagajjavu eri eddiini yo oli mugayaavu ebitagambika teweefiiriddeyo kusoma na kutegeera busiraamu bwo osanga mu miziki nga gino nga balaajana banne buli wakutinawo mwalimu asomesa Qur'an basomesa yasaruna basomesa ku swala naye batona abava ne kati kangende nerekereza enjige naye pakasa sente ne bajjula mwana wattu yiya sente ne bajjula waliwo n'okuyiga okulunda enkoko ne bajjula ne batwalaga nti baategese ekifo kifunda nabo balimba bandifunyeyo wagazi baganda bange y'eddiini otegese gisoma ddi eddiini otegese kugiyiga ddi budde kibwogenda okuwaayo nga buli kaseera ogamba nti nkyali bize kamalirize okusoma kamalirize okuzimba kamalirize tomanyi nti n'okufa kusembera
kam minan nas ma kam bantu abogedde nga boyogera nga al'ana hum tahta thara nga sawa zino bali wansi wattaka ibadallah baganda bange obugayavu tubwesambe obulagaja ku dini yaffe tubwewale kubanga mazmuman shar'an buvumirirwa buganibwa mu dini yaffe y'Obusiraamu wal ghafura era obugayavu mwana wattu min afdalil marad kimu ku bulwadde ekyakabenje ekikwata mwana wattu emitima gyaffe ibadallah abanga badu Allah subhanahu wa ta'ala iyyakum bekesa wa iyyakum mbekesa baganda bange kama nga nange bwengezaako kubanga nkyekesa era nkyewaza omwoyo gwange ekiyitibwa al-ghafura obugayavu naddala ery'okuyiga eddiini yo naddala ery'Obusiraamu bw'okubutegeera n'okubanga mwana wattu obumanya aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal karim wa huwa at-tawwabur rahim baraka li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim ibadallah tubu ila Allah wa alam at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا عز وجل ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل مرة أخرى tuongera okumwebaza n'okumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nyongera okubajjukiza anange sereseeyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala era nyongera okumusaba obusiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aseebyengera bino okusaasira kwe ku mbaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam tutunuulidde ekiyitibwa maradul ghafura ekiyitibwa ekirwadde ky'obugayaavu ekitusensenye kyoyinza okugamba nti tutusaanizaawo kitumazeewo kijja ne kiri omuntu mpola kimulya baganda bange tugezeeko okuba mu abo abakyesamba obonero bukyaliwo oba olyawo butulambikira obutulaga obugayaavu obumuko bwe tuyinza okusembyayo yagamba nti wal ghafuratu an qira'atul Qur'an obugayaavu eri okusomesa bukya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an obugayaavu eri okusomesa bukya Allah subhanahu wa ta'ala abange weebuuze gwampuliriza mu lunaku lw'olwolina ddala mulimu akadde ak'okusoma Qur'an mu programu zolina on daily basis ntunaku kino nino kikola nga bwe mulimu okunoonya ssente mulimu akadde k'okusoma Qur'an oba tokalina ye gwatalina kugiyiga mu programu zo mulimu nti ngenda kutandika okuyiga Qur'an ye ddi ogenda okutandika wal ghafuratu an qira'atul Qur'an kathira minna bangi mufe tetwagala kumanya tetumanyi bwe bagisoma tetwagala giwuliriza tugisenguse naye ojjukiranga aya eno mu suratu etibwa Furqan Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waqara ar-rasulu ya rabbi inna qaumi jukira ekiseera ekyo amaka Muhammad alayhi salatu wassalam yadde Allah yamwogerako nagati wama illa rahmatan lil alamin Allah yamusindika jetuli nga mwana wattu rahmata kya kusaasira eri ebitonde naye yagamba agenda gamba kuna kolwekomerero agamba nti mukama wange Allah inna qaumi abantu b'ekibiina kyange ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mu bintu bye basenguka mu bintu bye badduka tebagala kubisoma tebagala biwuliriza tebabiwa budde basenguka Qur'an eno badifula ekisengukwa basoma Qur'an ne baddawa music yekagwe bamanyi nyimba ziri mitwe buli afulumya ngona alukwata buli afuluma ngona alukwata buli afulumya oluyimba muddunga aluteeka mu mutwe filimu bya mizannyo bebasinga okutegeera Qur'an bagisenguka ansa kijogenda okuwaayo olunaku oluteekwa okuba mu Qur'an walau 5 ayati ne bwoba osomye aya 5 za beeyi gy'oli ne bwe ziba aya 5 ziteeke mu bulamu bwo ng'oteekwa okuzisoma obeere ng'oziyiga buli kitundu faayo oseeseetuke otuke ku ddala ng'obikwa naawe n'osoma n'obikula n'osoma naye eddala ogamba nze simanyi ne mutuuka okwekwasa abazadde ila mata paka ddi bantu beekwasizza abazadde paka Allah lwaba tutte mu kabbuli mama wange yankotogera kitange yankotogera teyantwala mu masomero ga Busiraamu ate abo wennyini era n'omuntu n'afa n'abaana be naye n'abakotogera bwagwe tewagisoma Qur'an ate n'abaana gy'obatadde omanyiyo
gibasomera nga nato batutteeyo nti bagiyige wabuloga nti bafunye first grade nyingi bano balina standard wama adraka ma standard bila Qur'an standard yaki nga tewali Qur'an standard yaki nga tewali Qur'an ye standard kyesinga Qur'an bigambo ebisinga okubanga bya bbeeyi ye ate gye basomera Qur'an ne standard gyeziri masomero mugende mucekinga gasomesa ebintu ebibiri naye lwaki mugayaliridde eddiini yammwe abakikola si mwenna tugalwaki onsonga mungo wange gyasomera walungi waba walungi masha Allah genda mu maaso kya bbeeyi naye temugayalira Qur'an akhiran akadde nga bekafaanagana tugende ku mwezi ogwa Shaaban gwe tulimu ekirwadde ekyo kigaziwa kiina bingi waliwo n'ensonga ezizireeta oba olyawo zisigenzeemu naye emu ku zo hubbu dduniya okwagala edduniya hubbu dduniya okwagala edduniya ensonga ey'okubiri ittiba'il hawa okugoberera obwagazi bw'emitima gyaffe kimu ku ebyo ebireeta obugayaavu mwana wattu ne tubeera nga twerabawo tulowooza tukyaliwo omuntu anoonya edduniya okukamala amaanyi g'oteeka mu kunoonya edduniya ogataddeyo mu kunoonya eddiini yo amaanyi g'oteekayo mu kibuga ewaffe abantu bakeera ku makya kudduka naye n'omubalaba bavaayo jaamu n'afuuka jaamu abamu bafuuka mu takisi bazivaamu balinnya bubooda abamu baweesa obusawo badduka amaanyi ago ge mutaddeyo ayina alquwa galiriddawo bwe gatyo nga mugateeka mu ddiini yammwe bakusange ng'odduka olaga wangenda kusoma Qur'an bakusange ngenda mu swala eswala empitako kaŋŋende amaanyi galiriddawo ago amaanyi tugataddewa kwebino betugenda okulega tutadde amaanyi naye ate ebyeddiini n'osanga nga kathira bangi mwana watto tubigayaliridde bwetugenda ku mwezi ogwa Shaaban hadithi zino ssatu zitumale ku nsonga eyo hadithi esooka ku mwezi guno gwe tulimu omwezi ogwa Shaaban maama waffe Aisha radhiyallahu anha yatunyumiza n'atugamba nti kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yali omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba nti yali omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yalinga yasuumu yalinga asiiba hatta naqula ne tutuuka okugamba nti la yuftir tagenda siibulukuka yasiibanga alayhi salatu wassalam ne batuuka okugamba abaalenga tobatabiveeko oba talekeyo kusiiba ate n'agamba nti wa yuftiru n'asiibulukuka hatta naqula la yasuum kugatadde mu kusiiba tadde mu kubanga asiiba yali wa wakati alayhi salatu wassalam atwala ekiseera nga asiibye n'atwala ekiseera alayhi salatu wassalam ng'ate mwana wattu tasiibye agamba mama waffe Aishata radhiyallahu anha n'agamba nti wa ma ra'aytu rasulallah salabako omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam istakmala siyama shahri samulabako ng'aliko omwezi gwonna gwasiiba n'agujjuza illa Ramadan okujjako omwezi ogwa Ramadan n'agamba nti wa ma ra'aytu era samulabako alayhi salatu wassalam fi shahri mu mwezi gwonna akthara minhu siyaman omwezi gwe yasinga okubanga asiibiramu yagamba nti fi Shaabana ngabo namulaba mwezi ogwa Shaaban ngabo namulaba mwezi ogwa Shaaban segeza nti ekisooka kyoyigaawo nti omwezi gwe tulimu yustahabu kyagalwa eri omusiraamu okunyiikira okuyitiriza okubanga asiibirako mu mwezi guno kubanga alayhi salatu wassalam osegedde nti yali ayitiriza nnyo okusiibirako mu mwezi gwe tulimu omwezi ogwa Shaaban hadithi ey'okubegenda okugirayo ensonga lwaki yayitiriza okusiiba hadithi ya sahaba atiwa Usama bun Zayd radhiyallahu anhu yagamba nti qultu ya rasulallah nagamba nti owange omubaka wa Allah hajja amubuuza Usama bun Zayd radhiyallahu anhu abuuza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam nagamba nti ya rasulallah owange omubaka wa Allah lam araka sikulaba tasuumu min shahri ng'oliko omwezi gwonna gw'osiiba min shuhuri mu myezi gyonna gye tulina yamugamba nti ma tasuumu Shaabana nga bw'osiiba mu mwezi ogwa Shaaban nga sikulaba emyezi emirala bw'onyiikira bw'oyitiriza kubanga osiiba nga bw'osiibira mu mwezi ogwa Shaaban nga guno gw'oyitiriza okusiiba alayhi salatu wassalam n'amuwa ensonga zino yagamba ekisooka dhaaka shaharu omwezi ogwo lwaki nze nsiiba yagamba nti dhaaka shaharu omwezi ogwo yaghfaru nnaasu anhu yagamba nti abantu bangi bagayaalira nnyo okusiiba mu mwezi ogwa Shaaban bagayala tewerabira khutuba ebadde egamba al-ghafura obugayaavu maradul ghafura saata alayhi salatu wassalam teyali mugayaavu kati yagamba nti nze lwaki nsiiba olw'ensonga abantu bangi bagayala okusiiba mu mwezi gwa Shaaban n'agamba nti bayina Rajab wa Ramadan obuzibu bwagwo guli wakati wa Rajab ne Ramadan abantu mwezi gwa Rajab batukubiriza okukola ebirungi kubanga shaharu mwezi
min shuhuril hurum mu myezi egy'omuzizo kati abantu bakoleramu ebirungi abasiibako basiiba ennaku enjeru basiiba mande lwakuna idha jaa shaabani bwajja n'obasanga nga bali lakisinga nabadde mulajabu nga nsiiba nakoleddemu ebirungi ate n'aballani esembedde kati guno ne batagufaako ye alayhi salatu wassalamu yensonga lwaki yali ayitiriza okubeera nga asiiba n'agenda mu maaso n'atuwa ensonga endala n'agamba alayhi salatu wassalamu n'agamba nti وهو الشهر إلو mwezi ogwa Shaaban وهو الشهر gwe mwezi yagamba nti turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin yagamba nti gwe mwezi ogusitulibwamu emirimu gye tukola negitwalibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala omwezi gwa Shaaban gwe mwezi ogusitulibwamu emirimu gye tukola negitwalibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala mirimu kyejo emirimu egy'omwaka omulamba waliyo ejandu ejawiikire buli lwakuna era alayhi salatu wassalam ensonga eyo yagiwa lwaki yali asiiba olwokuna kati yagamba nti omwezi gwa Shaaban mwe mwanjulirwa emirimu kyava agamba alayhi salatu wassalam n'agamba nti wa uhibbu nange njagala nnyo ayyurufa amali emirimu gyange gisitulwe janjulwe mu maaso ga Allah wa ana saim nga nasiibye wa ana saim bw'aba yali akyagala gwe tokyagala gwe tokyegomba hajati gwe tokyegomba omuvubuka tokyegomba omusiraamu ampuliriza emirimu gy'okwanjulwa mu maaso ga Allah wa anta saimu nga wasiibye lwaki yalonda gyonna okusiiba kubanga okusiiba emu ku ibada ez'ebbeeyi mu mirimu Allah nga yerekera empeera zaagwo abange Allah yerekera empeera z'okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala yerekera empeera z'okusiiba n'agamba nti as-sawmu li okusiiba kwange wa ana ajiz bihi nzagenda osasula omusiibi kati ogwo mulimu gwa bbeeyi ogutasaana kubeera nga gubula mu ntandayo ogutasaana kubula mu mirimu gyo Allah asaasira abaddu be twegomba الذين يصومون يوم الخميس ويوم الاثنين بس يونكو المال نروكنا ويصومون ايام البيض نبسيب النكو انجل كل mwezi bazisiba aina ana wa aina antum muliddawa n'abantu afana bwe batyo bagenda kusaba ejjana ya Allah nga nawo osimba osaba ejjana abaddu bavuganya mu kubanga bakola ebirungi okirabe nti alayhi salatu wassalam mwezi gwa Shaaban yetiriza okubanga asiiba n'ekirala olw'okwewala obugayaavu mwezi guno ogwa Shaaban kuba gweguliranyira omwezi ogw'ebbeeyi ogujja abange guno mwezi tweteekerateekeramu isti'idadan taama olweteekateeka olujjuvu olutugenda otutuusa mwezi gwa Ramadhan kuba guli mwezi gwa ibada mwezi gwa nyiikira naye omuddu omusanga ng'ekiwadde ky'obugayaavu mwana wattu kyamusensera n'atuukana mu Ramadhan era n'agayaala abantu bayingira mu Ramadhan n'enniya esoma Qur'ani agimaleko yayingira mwana wattu talina kyayagala kukola n'omusoma Qur'ani nga talina kyasomyemu ali awo alemereddwa abantu bayingira mu Ramadhan nga baagala okuyambako basiibulula abantu yetakifaako abaddu balumukanira obulungi obwo abantu bayingira mu Ramadhan nga bakendezeza programu zaabwe ezibafuula bize basobole okuyimira mu mwezi gwa Ramadhan basaale salatu tarawih yo omusanga tagala kumanya asigala takyuse abange twetereze abange tukyuse omwezi ogwa Shaaban mwezi gwa kweteekerateekeramu nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutuuse mwezi gwa Ramadhan ne bakuba gutuuse kimanye nti hadha furusun adhim ebeera mwana wattu chance ya bbeeyi kakisaka bbeeyi Allah kaba akusiŋŋaanyizaawo nga tumaliriza omusiraamu kufaayo tugambe nti maradul ghafura ekirwadde eky'obugayaavu wa shahru Shaaban n'omwezi ogwa Shaaban bwe tulimu omusiraamu afaayo okululunkanira okunoonya empeera mu ngeri yonna gy'aba asobodde njagala kubasaba n'okubakubiza abasiraamu b'omu kifo kino okubeera nga tufaayo okukola akalimu k'olinako obusobozi obeere ng'okakola eyazimba masjidi eno mwana wattu afuna empeera eyawaayo ekifo afuna empeera era nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala azibawe mu bujjuvu olw'akaweefube gwe baakola olw'okwerekereza ebifo bino baganda bange tebiweebwayo bwe kuba mukafaananyi gwe kyolina wali okiwaddeyo bantu mukanyagula poloti ozimbe buyumba bwapangisa eno n'oteekayo n'eri n'oteekayo naye wali olowoozezaayo okuwaayo ekifo bateekawo masjid amla oba nedda kati n'ebikolebwawo kuzimbiddwa ekifo bakiwaayo tulina ku chance esasula ku mazzi g'omuzikiti gye njagadde okubagamba
chance weeri ey'okusasula ku mazzi g'omuzikiti abaddu bajje bafune wuzu nga gwe wataddeyo ebbirizo nga gwe wataddeyo omutwalo gwo nga gwasasudde. N'ekyokubiri ne batuteerawo mwana wattu papula obwo bw'olaba ku nzigi bwaki buliko mwana wattu ennamba z'amazzi ng'osobola okugenda n'ogijjako nodda ewakaawo eyo oba budde bwa kiro nogaa kansikeyo essimu yange n'onyigamu ennamba eyo mazzi ssente n'ozisasula. Abaddu ne bafunisa amagezi nti amazzi nga tegaggwako ina omuddu gwe mmanyi ewaffe yagasasula mulala asasula amasannyalaze bala amasannyalaze kwaka gaaka tebamanya nti amasannyalaze gategaggwako waliwo omuddu nga yagenda eyo n'akwata n'asaddaaka. Teweerabira maaso ga Allah kunaku olw'enkomerero oluzibu waliyo akasana pereketa genda okubanga kememula kaaka nga kaaka ebitagambika. Naye mu baddu abagenda okuwonyezebwa abagenda ottaasibwa babeere mu kisiikizo kya Allah subhanahu wa ta'ala yawma la dhilla illa dhilluhu alayhi salatu wassalam yatugamba nti warajul mulimu n'omuntu yenna tasaddaqa eyasaddaaka saddaaka ye fa akfaaha n'agikweka hatta la ta'lam shimaruhu ma tunfiqu yaminuhu mwana wattu konowe n'atamanya kikiddyo kyawaddeyo. Kyo kyembasaba oba oliawo tuyinza okwekwatiramu ne tusasula ezibulayo oba oliawo omu n'agamba nti ago mugandekera ag'omwezi guno oba ezibangibwa musindekere mazzi gasasulwe basiraamu bafune wuzu n'ebirabire nga bitambula. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obwo. Uthmani radiyallahu anhu yalunkanira obulungi obwo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yabagamba nti ani awola Allah subhanahu wa ta'ala kyava abuuza n'agamba nti Allah bamuwola ya Rasulallah bulijjo ne Allah bamuwola n'amugamba nti ye ne Allah bamuwola. Baali beetaaga oluzzi era oluzzi ono ata alana lukyaliwo Bi'r Uthman lutibwa Bi'r Uthman n'alusasula n'alugula mu bwomu bwe. Abasiraamu ne bakendera ku pressure y'amazzi naga nti gaago mazzi n'agagula gwe kikyogenda okuleka kikyogenda okukola nga ne bw'oba ovuddewo mwana wattu saddaaka eyo egenda kusigala nga ekugasa. Wa hadha thumma sallu wa sallim ala man amarakum Allahu bisalatu wassalamu alayhi faqala azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 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 اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. tukwegayira Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba otuwa obulamu obulungi tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala tumalire ebyetaago byaffe tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otukumire ku ddiini y'obusiraamu tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala osonyiwe baganda baffe wajjulula tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otaasa abasiraamu n'abasiraamu n'obusiraamu mu nsi yonna saba Allah subhanahu wa ta'ala otaasa baganda baffe abali Falasitini obataase ku balabe baabwe obataase embeera ekago gye bayitamu. اللهم انصرهم فأنت القوي العزيز الجبار. اللهم انصرهم فأنت القوي العزيز الجبار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم هذا الدعاء ومنك الهجاب فاستجب لنا كما وعدتنا فإنك لا تخلف الميعاد. والله أعلى وعلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.